nga agijumbira era abeerenga agikola agituukirize obulungi obwo buleme kumusuba. Saagala kwerabira ate nti mwana wattu waliwo abafunye obukosefu mu Ramadani, abafunye ensonga ezimu oba endala, yalwadde, yatambudde n'ebifaanako bwe bityo naye atasobola kubeera nga asiiba. Omukyala yenna yagenzeeko mu nsonga ze ng'omukyala, bagenze ne bakiikako mu palamenti eyo, abamu baazadde n'ebifaanako bwe bityo, abalala babadde embuto, engeri ez'enjawulo, abalala badde bayonsa. Naye osanga nga abamu tebasobodde kubaako n'ennaku ezimu ze basiiba mu Ramadan. Tubakubiriza nti ate abo bo basooke bafeeyo okulaba nga bajjuza ekisiibo bwe baba nga bazze mu mbeera yaabwe entuufu. Ekyo nno kye kisoosowazibwa era kye tugamba nti omuntu yandibadde asooka kubeera nga amalayo ajjuza ekyo ekyamusuba mu Ramadan ng'ate ye tannagenda ku bulungi buno bwetukubiriza abantu obw'ennaku 6 olw'ensonga ziringanga 2 oba 3. Ekisooka kwokuliwa kwa bwatteeka, nnaku okuzisiiba ziwalyamu mu Ramadan, ekyo kya bwatteeka. Ate kino kitukugamba okugoberezaako mwana wattu, ate kyo kya sunna. So waliwo kibayita duty newabeera ne kibayita overtime, si bwe guli. Kati omuntu nga tannagenda ku overtime tumugamba nti yo duty wagikoze, yo duty wagikoze. Kati okusiiba okwengereza enjawulo mwana wattu, okusiiba okuliwa ekyo ekyakuyitako kya bwatteeka, ate sittati ate yo si yabwaki, si yabwatteeka wadde ng'erimu obulungi bungi. Hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu gyalaga omuntu yandibadde afuuka atya mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Omuntu yenna ayagala okusembera okumpi ne Allah talina kyasobola kukola, talina kyasobola kukola nga bwakikola kimusembeza kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala okusinga okufaayo ku ekyo kyeyamuteekako nga kyabwatteeka. Yagamba nti bw'amala okikola ekyo wala yazaalu yataqarrabu ilayya binnawafiri, olwo n'asooka agenda mu maaso ng'amaliriza ekyobwetteeka. Bw'aba ayagala kusembera kumpi nange n'agoberezaako ekya sunna, osaalisola ey'obwetteeka n'omala n'ogoberezaako baadiya, owa zaka ey'obwetteeka, olwo nno n'osooka ogoberezaako okusaddaaka okw'enjawulo. Okola otya? Okola hijja ekuvunaanibwa, olwo nno bw'oba ozzeeyo nakyo ne kiba kirungi. Nabwe ekityo nno n'okusiiba osooka kumaliriza okusiiba okw'obwetteeka nga nakwo kwekwa Ramadan. Ramadan wagisiibyeko ekitundu, ennaku endala n'otazisiiba, ekyo ky'oba osookerako, ky'oba osooka okubeera ng'oteeka mu nkola, then oluvannyuma ojja kugoberezaako sittati zino, oba ojja kusiiba ebirala ng'ennaku enjeru n'ebirala ebifaanaganye bwe bityo. So ekyo nno Sheikh Ibn Baz yakisimbako nnyo essira mu Majmuu Fatawa wa Maqalaatu Mutanawwi'a, ekibiru kyakuŋŋaanyizibwamu ebigambo bya Sheikh Ibn Baz, n'alaga ti mwana wattu toteekeddwa kubeera mu abo balabankana na kusiiba kulala nga tonnaba kubeera nga ojjuza ekyo ekikubanjibwa mu Ramadan, kubanga kyo kyabwatteeka. Ate okusanga otadde essira ku kya sunna nga tonnamaliza kyabwatteeka, mwana wattu oba tokoze bulungi. Ekyokubiri kwe kubeera nti hadithi bw'ogyetegereza, omubaka gye yagamba sallallahu alaihi wasallama ti omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadan bw'amaliriza n'agoberezaako, era yagamba atba'ahu, n'agobereza, ekitegeeza nti kino kigoberera bugoberezi kiruwa, kigoberera bugoberezi kiri. Bwe kibanga bwe kityo, omuntu yenna atannaba kujjuza aba tannaba kubalibwa nti yasiiba Ramadan. Agandi man sawama Ramadan, kakati ate gwe wakasiibako kitundu, kakati tonnaba kusiiba, ate obuuse, ate ogenze kukigoberera, wakati wange ebintu gw'obikola otya, obitegeera otya? So mwana wattu, sooka ojjuze Ramadan, bw'anaaba ajjudde Ramadan yo, olwo nno oluvannyuma obeere nga ogoberezaako ku Ramadan, ate ajjudde n'omugoberezaako ennaku eza sittati. Mwana wattu, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin ne Sheikh Ibn Baz bakukakasa nti omuntu singa akola ekyennyume kyakyo
empeera zalubirira tagifuna nekakutanda n'obikola vice versa tubyagala nnyo bikola she yaga nti la yahsulu lahu thawaba dhalik empeera zetuga nti ofuna empeera z'omuntu asibye omwaka mulamba tozifuna kubanga obukwakuliza obukuweereddwa tobutuukiriza tubugoberedde ebyo tebyetagisa nnyo buli babyetaaze wera disipula kukolokolo tutya tubeere nga tubigazira kigambo waliwo ekigambo ekyokusatu ekitera okutawaanya abantu nti ate Aisha radiyallahu anha yali nga ye okuliwa mu Shaabani eri nga wayise emyezi 11 ekigambo ekyo bwetugenda n'osomako ku hadithi eyo enjogera zaayo ez'enjawulo Sheikh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani yazikuŋŋaanya mu kitabo ekiyitibwa Asasul Bani fi Turathi al-Albani n'aleeta hadithi eyo enjatula zaayo zonna naye nga zonna ziraga nti Aisha yaliŋŋanga tayinayo kiseera mwasobolera kukola ekyo okugjako mu kiseera ekyo ekya Shaabani era yalaga ensonga n'agamba nti ekisooka limakanatiha inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yalina embeera ye ey'enjawulo wakati we nani n'omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala etamusobozesanga nga kawazi nga kafuna ki kawazi ng'akafuna muki mu Shaabani mwokka abalalaga nti fala astati wala aqdir nebeeranga nga sisobola olaga nti wadhalika limakani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam olw'ekifo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'embeera zinabirangamu n'omubaka sallallahu alaihi wasallam olaga nti fadhanantu anna dhalika limakaniha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walaga nti idha kana ihdana omukuffe abakyala b'omubaka sallallahu alaihi wasallam la tuftiru fi ramadan omusanga nga asibulukuse mu ramadan fama naqdir agamba ku kakulu nnyo fama naqdir n'okusanga nga toyina busobozi busobozi min an naqdiyahu okubeera nga tuliwa maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nga tulina omubaka sallallahu alaihi wasallam nga toyinawo ojja kujja busobozi bukola butya buliwa ng'olina omubaka sallallahu alaihi wasallam hatta yatiya Sha'ban paka Sha'ban lwe yajjanga ate munjogereraga nti ma kuntu aqdi ma yakunu alayya min ramadan illa fi Sha'ban hatta tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam embeera eyo yamugendererako paka omubaka sallallahu alaihi wasallam lwe yakola atya paka omubaka sallallahu alaihi wasallam lwe yakola atya bwe yafa bwe yamala okufa ekiziyiza nekibanga kikoze kitya nga kivuddewo nadda mu mbeera ey'obwetwaze jjukira nti ebyo birina entaputa zaabyo ez'enjawulo kale nno omuntu atalina busobozi toyinza kumwesembesa ate ye naye abawalimu bangi n'abantu aboogera obasanga nga basimbye ku Aisha n'ogamba nti wange ekyo olabanga kyekisaanira Aisha yabeeranga ne garanti nti anaatuuka mu Shaabani asobole okubeera nga ali relaxed ku mbeera efaanaganako kati mwana wattu tekwalinga kweyagalira Aisha ne bakyala ba Nabi sallallahu alaihi wasallam abaabeeranga mu mbeera eyo mwana wattu baalinganga tebasobola so tukubiriza omuntu yenna aleme kwekwata ku mbeera ya Aisha ne bakyala ba Nabbi yali beeyawulidde era yali ya nsonga yaabwe n'omubaka sallallahu alaihi wasallam be bamanyi biki ebyabeeranga wakati waabwe so butunulira embeera ezo zonna ez'enjawulo tukugamba nti yanguwa jambwa duka jambwa obeerenga ofundikira ekikubanjibwa mu Ramadan ne kakutanda n'ofa nga Ramadan nga tomujjuza nti bw'obadde okyali mu birala okujjako ng'ofunyeeya ayakutegedde n'amukusiibira naye ekibooko tojja kuziwona ne katanda omuntu n'atereka asooka ajjewo overtime Allah ne kamutanda n'amukwatirayo n'ofa nga toliye nga wabaddewo n'ennaku 5 zewabadde osobolera okukola kutya okuliyiramu
ezo zikubanjibwa okujjako ng'ofunyeyo yazikoze ate yazikusiibidde swama anhu man mata wa alayhi siyam swama anhu waliyu kujjako ng'olina yanakola atya ng'olinaye yazikusiibidde so nga ate sittati ne bwofa nga tosiibye obeera kawoweevu tobunangu tibazikusiibira tewali bwateeka bwazo kale ensonga ez'enjawulo nyingi zonna zikulambika bulungi n'otegeera nti bannanga okuliwa kwa njawulo kuki ku sittati eyo nno ndowooza ebyompisizza era ensonga eyokkiriza tugikomyawo kati njo obubaka buno tukomawo tugenda kukola ne tulya sheeri agenze maaso notwetya mu dakiika emu 2 n'obutawera tukomawo Essaawa zigenda kukwera 2 ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa MTN Momo. Sente zo bwe ziba tezimala gattako ne Momo Advance. Kozesa Momo app oba onyige *155*5#. Osasule bills zo oweereze sente oba ogule bundles. Weesootinge ne Momo. Manda Mobile yino. Koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile. Koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Omanyi kye weetaaga? Ona! A delicious Ona. Ona. Nyonta wekulumira nnyo Ona. Ona. Oba muto oba mukulu nnyo Ona. Ona. Mango, apple, grapes and berry flavors. Ona. They come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Meals ebisatu n'eya Meals ebitaano waliwo Ona owa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa aba Aliham. ku mukutu gwa 17 akatonyeza mwenda pale FM ekola lyo omuntu wa bulijjo kwe tukyali dakiika tennawera tuli mu ssaawa 2 z'akakoona wano mukadde waffe simanyi tuli watuteekedde naye nze mu sekanoli ebyange tebiggwa bingi bingi waliwo agatambula abalina beegabidde tu biri eyo bisonna bimbuulirako togawulireyo nti beegabidde 10 owange nalabyeko sahaba wange ajja nga gatise muzije mu bintu ebyo kati omanyi saagala jjo kakati sinnabimanya nnyo sinnaba kubimanya nnyo kakati naye tujja kubimanya tunabimanya tujja kubaako nekyo twogera inshallah naye tebinaba kuneeyolekera bulungi nalabyeko bulabi just mu speed nendabako mukwano gwange nga yeegaana muzije mu bintu ebyo sibimanya ebyo era abadde mulinze wano ajja bimbuulireko biki ebyo kamulinde inshallah amalala simanyi wanteekereteekere naye nawe tukulaba nnyo mugatambula sekanoli adabakoze ebitangaaza byakwase ng'olina ensonga z'okukatiriza era otambudde nnyo owange nakugamba ki naye ensi eno etambula ate era yo terekanga y'okutambula ogenda olaba embeera n'olowooza nti oba oliawo ensonga eno oba eguddewo obugwi mu butanwa oba abantu tebagitegedde naye olwena okulaba nga egenda ekola etya n'ogenda eddiriŋŋana ogenda okulaba nga egaziwa ebadde ekolebwa efuuse ya bulijjo munnange nno awo obuvunaanyizibwa buba butukakatako okubeera nga tugitunuulira mu ntunuuliro ey'obusiraamu okubeera nga wooli awo tubeeko n'engeri gye tugirambikamu kati olaba yidi guno omwaka gwa 2025 gututambuza okutumazaako ekisanja ky'abakulembeze
ekyatandika mu mwaka wa 2026 gutugenda kutuyiwa mu kisanja ekirala ekya 2026 kitegeeza nti omwaka guno okukulembera guno 25 gubeera gwa bugumu guba bize buli omu alina okudda yeyanjule eri abantu abantu wendi temuneerabira naye ataliiyo naye alina okwagala era naye agati abaani nina endowooza kakati mubikwatagana n'okukulemberwa omwaka guno gwa bugumu era abantu atanalabika eyo oba omwewuunya ti ono abadde atya atanakola atya simanyi oba babatadde oba wadde tebannaba bata naye era osigala obeerako engeri gyolabikirako mu kuziika gyogenda mu kukubagiza gyolabikirako mu mikolo n'ebifaanako bwe bityo so mu ngeri efaanaganako bwetyo mwetwalabidde abakulembeze mu ngeri zaabwe nnyingi abeegwanyiza n'abo abalimu nga balabikidde mu kweyanjula mu kulabikako eri abantu mu sola ya Idi Masaka nategeddeko abakulu babbalamu abo balina we basaalidde n'ebitundu ebyaki nalabyeko omukulu Dombo bamuyita Dombo era naye yalabikiddeko nga alinako wakuzaata wasaalidde pulinsipo naye alinako werabidde nga akozaata nasaalidde ekitegeeza nti ekintu kyona kikola kitya ekyalize kuneewuunyisa kwe kubeera nga okulabikirako awali abasiraamu si ensonga kubanga bano balonzi bano bannayuganda ate n'obukulembeze kikola kitya kibakwatako kitundu kubo agenda okulembera bano balonzi alina okugenda kibakola batya gye bali neyeyanjula gyali n'ababuulira nayogirako gye bali kati yo si ensonga wabula ensonga yeyeekyo kye bali neswala bwe byazze nga bazze okulabikako eri abantu ne bajjira ku mukolo ogwa olunaku lwa Idi abasiraamu bakola bata we bakuŋŋaanira okuŋŋaana kw'abasiraamu kubeeramu okusaala kati okusaala twagenze okwekanga nga bali munyiririza swala abaffe kino kifaanagana kitya kino kiki si nsonga ebale si ensonga yaffe abaffe omuntu atali musiraamu yandiyimiridde mu swala yandisadde omuntu atali musiraamu asaala kyesooka okusimba wakati katuddeko emabega tubadde mwezi gwa Ramanzaani bagamba obadde osirise babadde batusiibulula okuliisa kirala okuliisa tujja kubituukako ebyo abamu badde basiiba n'okusiiba nga basiiba abamu atali musiraamu asiiba nabo babadde bakola babadde babadde basiiba abamu atali musiraamu yandisiibye mpulirayo gambu tiwandibaayo n'ababakukusa ne babatwala ku kaaba bamu beekukusa bamu beekukusa ne bagenda oba beekukusa oba babakukusa abako omuntu agenda mu hijja atali musiraamu eitha Omar Sidiki yamututtemu alijanna tugaye oba ye yennyini yeekukusiza neyekola atya neyeetwala weyoleki abako omuntu atali musiraamu awa zaka atali musiraamu awa zaka bino byonna byavuddeyo ne bitandika okubeera ebibuuzo ebinene njagala nnyo omanyi mimba special bulizibwa n'abatali basiraamu njagala nnyo tubeere kiriya gw'olaba otya bwe tunakigazi ekiyinza okutulema okuwumbawumba naye gw'olaba otya atali musiraamu omusiraamu asembera mu mmisa naffe tubayina abali mu kiseera kino nabwe tubalina abali mu kiseera kino nabwe tugambe abasiraamu nabo bagende mu mmisa
bugere ku makyanga tubalaba misa egenda mu maaso ng'asembedde omusiraamu nga naye ali awakola atya waliwo kubayita okusembera ng'ali awo asembedde abaffe omusiraamu agende bamubatize oba agende mu kubatiza kubanga egyo emikolo gyakusinza tunagenda okulaba nga abaffe omusiraamu agenzi asembedde ali akagaati bamuliisa kagaati bakanyika muli bakola batya bwe bamuliisa n'obwetoowaze obw'ekika ekyawaggulu ti ate oyo ti ate Sulaimaani Sozi kiki anti alina ensonga ye honorable alina ensonga ezanoonye ezamutuusizaawo tuwulire n'abalonzi abasemize abange mugende olwaba bamanyibwa mugende eri baali gaweesa mu masabo gaabwe olyokulaba nga omuntu ali mu kiggwa agenzi wa Bisaka agenzi baali gaweesa twale tugende ali mu biggwa kubanga ekyo kyenjogera nalabako Profesa Gilbert baali baseka mu Kenya nga gali ku mawulire yali Masaka eyo ng'afutuka mu kiggwa ebyo bikadde takyali mugabuza n'obyobufuzi abafu wakati mu mbeera ey'ebyobufuzi abantu bwe baba basiraamu beenyigire mu nsinza ez'obutali busiraamu obw'ebigendererwa bino n'ebiruubirirwa bino abatali basiraamu beenyigire mu kusinza naddala okweswala olw'ebigendererwa bino kkiriza nakino nkiteeka mu matu g'abatuwuliriza bino oluvannyuma lw'okubeerawo kwabyo abawali mu nabalabye nga bataputa naleka abanumaga ti tekirina muzibu basaale nakirabyeko ebyo bitambula tibali omuzibu basaale nenindira okuwulira ebyobusiraamu togamba bugambi nenindira okuwulira abaffe ono agamba nti basaale yesembesezza ki kigambo ky'omuntu mu busiraamu tekiba kituufu mpaka nga okyesigamizza kino baako n'omugongo ng'okyesigamizza ku bigambo bya Allah ate nga bw'okyesigamizzaako nga kigambo kya Allah nga kirambika ekyo oba ng'okyesigamizza ku kigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam nataddeyo nnyo amatu nakafuna ebigambo biringa bina ekisooka nafunye aya esinza okutambula aya y'omu suratu at-Tauba aya ya 6 egamba wa in ahadu min al-mushrikina istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amanahu nagiwulidde nnyo abawalimu babagyesembesa era eyo yogera kunzikiriza ddasebo ololeta yogera kunzinzikiriza eyo gituleko mu ngeri ey'enjawulo tugende maaso era nepulirayo okwesembesa okwokubiri okwa Sumaama omusibe nabbi sallallahu alaihi wasallam mumukulembeze gwe yakwata namuwamba n'abaako wamusibidde ku mpagi mu mpagi z'omuzikiti musibeewe nosibe kati omusibaawo tavaawo yamusibira mu muzikiti sirabangako kisukkaawo musibe bamusibira ku mpagi yake y'omuzikiti abeeraawo mpaka ye mukulu munne bw'anaamusalirawo kyatwalawo ennaku era nga bakyanekoshiyetinga owange kati nze nkulina akukutte era akusibidde era oli yamugamba agalaga nti bwonzita osse alina omusaayi eritegeeza nti aliko abasobola okulondoola omusaayi gwange
ate bwondeka neŋŋenda ojja kuba otadde omwebaza kiregeeza nja kusiima ate era nina engeri gye gyokwebazaamu naye yali musibe gwe baasibira ku mpagi yali y'omuzikiti sirabangayo kyafaayo ekyo nga kireetebwa nga kirimu obujulizi nti esola bwe yatuukanga nadda mulayini ava kumuguwa bamujja kumugwa nadda mulayini tekibangayo nisibaba wali bakireese noteekaluka sumama teyali muzikiti buli abeera muzikiti abeera muswala era bannaffe no babadde bajjanga mu mizikiti naye nga tebasaala buli ajja mu muzikiti gwe boogera muzikiti oba ogeze kusaala so nekirala abaffe ekyafaayo kya thumaama kirimu olunaku lwonna nga thumaama ali muswala kirabanga nageza okuwulira nampulirayo ekirala tomusajja yajja nafuka mu muzikiti nabbi sallallahu alaihi wasallam nabaga ti mumuleke okufuka mu muzikiti kwekuyimirira muswala جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلموه usajja munamalungu yabajja abudde mu mpisa z'aba namalungu najja yewe yalaba tawa kitiibwa wazze bwe yadda ku mabbali wali ng'ajjayo n'akaliye ng'atandika kukojo banagati okukoja mu muzikiti okukoja mu muzikiti omukalagati aba muleke teyagamba ti mbwejjajjansa yagati la taqtamu anhu bawla muleke kumusasaamu mukojo bwogwe obunza omuleetera n'obuzibu n'ekyokubiri muleke mukanga akumba ayongere okubeera nga yatalawasa bakiyata almasjid mumuleke tujja kuyonjaawo hadithi teriimu n'akamu n'akeddagala abawalimu abeesendesa ekigambo kino hadithi teriimu n'akamu n'akeddagala nti bwe yavaawo n'obutali musiraamu bwe yagenda yayimirira mu swala teriimu summa abaala ne bakuleetera ekigambo babaga nti abaffe ekyo twogedde ku sumaama omusibe mu muzikiti tewaliiwo bukakafu nga aleetebwa ng'ayimirira nga kasiramuse ng'ayimirira mu lunyiri lw'essala ebbanga lyamala mu muzikiti abo walimu n'abo bawuliriza kireete gisome ennasu nga faqaama fi swala abo walimu n'abo bawuliriza leeta omusajja aarabiyu eyafuka mu muzikiti nga bwe yamala ofuka mu muzikiti yayimirira mu swala ng'anagati muleete ne mu swala ayimirire wano tusaale muleeta abo walimu omwalimu omu namulabyeko ng'agamba nti abatali basiraamu mukhatabuun bi ahkaami sharia amateeka g'obusiraamu nago googeragazibwa nabo well and good tewaliwo buzibu naye ddi yaleese hadithi ega nti ma salakakum fi sakar qalu lam naku min almusallin kyekyabatusiza okwayingiza omuliro baga nti kuba tetwali bakola batya tetwali mu basaala aya eno etegeeza nti senga tebaali mu butaba busiraamu senga basaala bandiwonya omuliro aya eno ma salakakum fi sakar qalu lam naku min almusallin omwalimu agitegeeramu ng'omuntu ampuliriza ategeeramu senga atali musiraamu yasaala teyandiyigidde muliro shewolawo omusiraamu singa aba alina byamisinze n'asaala esola eyinza obutabatunatukaggendayo nkyayagala kujjawo buno bubuzaabuza oba ateekebbwa abawalimu abamu mu matu g'abantu okwagala okuyimirizaawo ekirali kituufu kyetosobola kukkiriza lam naku min almusallin ne bwe bandisadde ku butali busiraamu bandibadde muliro
aya etegeeza ki? Baali balina okusiramuka basaale bawone omuliro. Allah abakudaada butasiramuka ne balekayo n'okukola kutya n'obutasaala. Teriyo swala ewonya muliro muntu atali musiraamu, era teriyo omusiraamu alagirwa wetugaa nti saalira ku butali musiraamu gwo, teriyo. Era abo wali bwe batyo batafuta ebintu mu ngeri etali ntuufu mu bantu okuvuunula. Era aya egamba fawailu lilmushirikina alladhina la yu'tuna zaka. Allah ajja kwokya abatali basiraamu olw'obutawaki. Ze aya ezigibwamu okutegeera nti abaffe n'abatali basiraamu tubagambe ensonga z'obusiraamu bazikole, naye ddi bazikola bamaze okukola kutya? Balina gye bateekeddwa okusooka okukola basooke bakole ezo. Bwe baba tebannakikola si zaabwe. Nowesanga nga aya eyo obutuufu bwayo la yu'tuna zaka, si zaka yaki? Si zaka ya sente, wabula zakatu nafsi. Kad aflaha man zakaha. Yesimye oyo ayonja omutima gwe n'aguyonja kuwakanya Allah, n'aguyonja kugatta ku Allah, n'aguyonja n'agugyamu obunanfuusi, n'agugyamu n'endwadde n'ebintu ebitula mu mutima ebirala. Tazkiyatu nafsi yezaka kuko kyekiba bunaanwa. So ti Allah subhanahu wa ta'ala bw'okijja ku ekyo n'okiteeka ku zaka, bw'eba zaka gyaba bunaana, agiba bunaana tebaasiramuka ne batawa n'ensonga enkulu ne bakomekereza nga tebagikola wakati mu kubeera si basiraamu si bannyiniyo, tebaasiramuka nakuwa naki zaka oluvannyuma lw'obusiraamu. Baganda bange, ebyo neyagadde ono sozi kabireese, tetuyinza kubireka tukoze tutya? Tetuyinza kubireka nga tetubirambuludde. Obwennyini bw'ensonga buli butya? Ebyo bwe bibanga bwe bino bifaanagana. Obwennyini bw'ensonga buli butya? Obwennyini bw'ensonga buli butya? Baganda bange, obusiraamu, Allahu akbar, obusiraamu kigambo kinene. Bulina enteekateeka yaabwo, neera buteekateeka si mulala wabula nnyini bwo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Yabuteekateeka muteekateeka ye. Ffe tukomerera buti? Tukomerera bukomerere. Allah yateekateeka obusiraamu n'abuteekululamu ensibuko yaabwo nga nakukwekukkiriza. Olwaleero waliwo n'ekibiina kirambe kitambula bakiyita al aqidatu awwala, wekiwulirako enzikiriza first. Enzikiriza first. Nga tunagamba muntu kirala kyonna ebyo tulinganga abatabimanyi, tubanga abatabimanyi. Omuntu yenna nga tetunamugamba kirala kyonna, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Munteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma omubaka we sallallahu alaihi wasallam, wakati n'okumanya nti agenda kuteeka amateeka, ekyo yakimalako emyaka egitakka wansi wa 10. Emaka wali ekirala ekyo zikiriza. Emaka wali ekitali ekyo. Allah bwe yali assa obusiraamu nga tannaka bagamba muntu kusiramuka, yassa ekitali ekyo. Eswala erimuku, eswala yajja ddi? Eswala yajja abamu babuusabuusa oba mu gwe 13 ng'alaatira okusengukayo, oba mu gusooka ng'atuuse n'e Madiina. Yeewali ebyo nga tetunnanyega muntu ku kirala kyonna, tukwetaaza busiraamu. Yenteekateeka yaabwo kwabula Allah subhanahu wa ta'ala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah wa anna Muhammadan rasulullah.
obwe busiraamu number 1. Number 2, obusiraamu bubeeramu ebintu bibiri. Bulimu faraidu mubikolebwa, bulimu ebikolebwa nga byabuwaze. Ng'oba oyagala oba tokolota oba toyagala ne wabeerawo ebitali byabuwaze. Tulina ze bayita faraid ne nawafil. Tulina ebyobweteeka n'ebitali byabweteeka. Era musiraamu omuntu omusiraamu akubirizibwa kusooka kuteeka sira kuki ku byabweteeka. Then oluvannyuma n'akubirizibwa oluvannyuma lw'ebyobweteeka akubirizeeko ebitali byaki byabweteeka. Eyo nteekateeka y'obusiraamu mubikolebwa. N'agenda mu bitakolebwa mu bituziyizibwako nteekateeka yakusatu. Waliyo ebituziyizibwako ng'abasiraamu nabyo n'abiteekulamu bibiri n'ateekamu ebyonoono bikaŋŋaŋa ebinene nakati bino tebikolebwa. Ne wabeerawo n'ebiri light. Naye ng'ekyo tudiringamu nakyo si emu n'ebiruwa n'ebiri. Kiraga nti intajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga ateekuludde bye tutakola n'abitekulamu enteeka ebiri. Saagala kugendayo eyo, tuddeyo ku ebyo bye tukola ebyobwetteeka. Allah n'abyawulamu omuteeko omulala n'ateekululamu ebikolebwa nga arkaanu ddiini. Naga nti eddiini busiraamu eyemerera ku bino nga tonnakola ng'ebirala byonna ozimba omuzimbo gwe bayita ogw'obusiraamu, bino byo biteekeddwa kola kutya zino zimpaji. Buli yajjako ekyakulembedde gye bayita shahada yazzaako empaji ey'okubiri bagiyita swala. Mu busiraamu temuliimu kya bbeeyi, temuliimu kinene, temuliimu kiina vayo kisinga swala oluvannyuma lwa shahadatayini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatumangako abantu bagende basomesa obusiraamu. Bannanga basiraamu abawalimu nalabyeko omuwalimu nga yeesembesa ekirala. Omuwalimu yagambye nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yayingira eri omukozi we gulaamu min alyahud, eyali omukozi we nga mulwadde yagenda omulambulako n'amugamba nti aslim, siramuka. Kitaawe omwana n'akyusa amaaso ng'omulwadde bw'abeera mwana muto mpaka yinanga abakozi yali mwana muto yalwala ompaka kusobozesa n'agenda alambule ku mukozi we abadde amukolera nga si musiraamu. Ekisooka ebbanga lye yamukolera nga si musiraamu tewaliwo omwalimu akusobola kuleeta bujulizi nti yayimiranga n'ennabbi mu swala. Gulaamu min alyahudi wadde nabbi omuga nti jangukolera tusaale tekiriyo. Omubaka bwe yagenda omulambulako yamusanga ku luliri bwe nga mulwadde n'amuwa message etandikirwako nanga nti asilimu, siramuka. Omwana olw'okutya kitaawe n'atunulira kitaawe, taata we n'amuwa green light n'amuga nti ati abul qasim, gondera taata wa qasim. Omwana n'aga nti ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anna muhammada rasulullah. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asanyuka n'avuluma nga musanyuku. Obujulizi obulaga nti wano ayimiridde mu swala oliriddewo nga si musiraamu. Obujulizi obulaga wano ti omwana ono atali musiraamu ayimiridde mu swala nga si musiraamu muluwa. Hadithi erimu ebintu bibiri. Kulaga kwa Mbaka sallallahu alaihi wasallam kulambula mu lukozi we atali musiraamu n'okumukowola ery'obusiraamu n'okusanyuka kw'omubaka ng'asiramuse. Era Mbaka yakuluma ekyenyi kye n'okutuyalira kituyalire naga ati alhamdulillahi alladhi anqadhahu min annar. Atenderezebwa Allah mutasiza omuliro. Si lwakusaala lwakusiramuka, tannasaala wadde okusaala yakasiramuka. Kukireetu ekyokukukyembesembeza mu batali basiramu okuyimirira mu swala. Bannange baganda bange, Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatumanga abantu bagende basomesa obusiraamu. Tulina Muadh ibn Jabal yamutuma Yaman mu basahaba abakulu. Yamugamba atya? Yamugamba nti innaka ta'ati qauman min ahli alkitab, nkutuma gende eri abantu
bakkamu ebitabo ebyakulembera kabula alquran bayahudi wa nasara naye agati faliyakun awwal wulira entambula y'ebintu yangati ekisooka nga tonnabafaako kirala kyonna angati ekisooka bagambe nti bakakase nti tewali wasinzirwa omutuufu okujja kale okujja ku allah nokyokuyi bakakase nti nimbaka wa allah ekineewunyisa mu hadithi eyo omubaka yamugaa nti fa in kajjanga kakwa yali condition nagati senga kakutanda ne bakugondera kwekyo ne bakkiriza nti waliwo asinzibwa okujja ku allah ne bakkiriza nti nange nimbaka wa allah yaga nti fa alimuhum bakakaseeko nti allah abakakasizaako okusaala esola ttaano okubagamba okusaala kizze ddi kirabise kizze luvannyuma lwokubanga basiramuke luvannyuma lwa shahada tonemugamba kuti genda obatuuka ebakati basaale sebo modereta bino twali bigenze wala naye ndowooza kyetwatusembyayo wano omubaka sallallahu alaihi wasallam okimanyi nti yalaga enjawulo wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu bwe yali ayogera ku swala yagamba nti alahadu alladhi bainana wa bainahum assala faman tarakaha faqad kafar obutasaala yabuteeka mu kabonero k'abatali basiraamu zino hadisi sintuufu nze nzisoma nebye nasoma hadisi mwezi mu bubonero bwe yalaga obw'abantu abatali basiraamu akabonero akanene kabutakolaki kabutasaala omwalimu akugamba nti n'abatali basiraamu basaasa entegera ya hadithi eyo yeewuunyisa erambikira ddala nti n'essozi ne umaru ne faaruku gwe tukakasa nti alina shahada walekayo okusaala yandifaanagana bali ate bajje yagamba ti baina rajul wa baina alkufr asala wakati w'omuntu n'omukafiri enjawulo eryawo firireya swala era njala okukakasa ku hadithi ezo genda osoma ekitabo kyebeeta taliku swala kya ibunu qayyim hadithi ezo ojja kulaba nga abamanyi abamu bakisimbirako ddala ti omuntu okuleka swala egi mu busiraamu ababuddeku eyo yefatwa ye saudi arabia omuntu obutazaala okuleka swala mu busiraamu bakukakasa tebalina kigambo kyakubiri ogwoba ogenze nga genda okusembera kino kyetwagala abange zino aya zekka ku mbaka sallallahu alaihi wasallam sibe kuli ne hadiza tusoma zakka kuye yayita zitegeera emyaka 23 ani bwe yemiriza mu swala nga si musiraamu bemwekwasa sibalabangako mwalesi arabi yafuka muzikiti okufuka muzikiti si kwe kusaala olese omusibe gwe yasiba ku mpagi y'omuzikiti sira hadithi enakitululidde teri mungayita mu swala olese omwana omuyahudi bwe yalambula teri mu swala nabbi sallallahu alaihi wasallam atusomesa aya zino n'atusomesa obusiraamu buno ali ku myaka 23 ng'atambuza obusiraamu ng'ensi ejjudde batali basiraamu n'okulunkana kwe abantu basiramuke ani bwe yeyimiriza mu swala katukomewo nina ekibuuzo kino nga tukomawo bweba beeyagalidde okusaala okusiiba okutoola ezzaka tubibagaane tofaayo katukomewo Fahad Spring
Springs Junior School endejje Zanta. Esomero libangula omwana wo mu ddiini n'ebyoluzungu olwo ne yeegombesa abamulaba ku Fahad Springs Junior School. Balina buli kimu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ng'endya n'endabirira ey'abaana ebirungi, CCTV camera ku lwa security eri omwana wo, abasomesa batendeke, abaana basomesebwa ne tahfiz, ebyokuzanyisa by'abaana weebiri n'ebizimbe ebiyooyoote obulungi so ng'ate obuyonjo babusaako nnyo essira. Essomero liva ku nasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu ng'okuwandiisa abaana kugenda mu maaso. Wabula ekyenjawulo ku Fahad Springs Junior School, omwana taleeta kintu kyonna, byonna abisanga ku ssomero. School fees zezo ezisoboka lisangibwa Ndejje Zanta ku luguudo lw'Entebbe emabega wa Ndejje Health Center 4 ku Mulima Mbuga Road. Essimu 0757 28 58 86 ne 0704 56 10 00. Leeta omwana ku Fahad Springs Junior School tojja kwejjusa. Sibyango Diary Supply Limited ge matagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu, Makai Road, Natete, Masanaf Diary okumpi ne Church, Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya, Katwe Diary opposite Kakumba Complex, Kawempe Diary okumpi n'akatale, Bwayise Diary ku Kyennabweru, Kawala Diary ku Kawala Road, Samona Diary ku Samona Natete, Bitala Diary ku Bitale Natete, Kasanga Diary opposite Kalina konanywa ku mataga Sibyangu. Diary Supply Limited wojoka kasa nti obadde tonywanga ku mata okumanya ebisingawo 0772 44 49 95 oba 0781 89 35 64. Sibyangu Diary Supply Limited. Ebyo byali bya mwaka guli ogwaggwa naye omwaka guno ogenda kuwangula nga tinnawolovu. Anti bomu kyakala akomyewo nate. Gula buguzi rock bomu kebera wansi w'akakyokolo ky'osangamu ky'ojja okuwangula ebirabo mulimu ntokomama muli amamotoka amapikipiki obukadde bwa siringi si mulimu simu za sereza ZTV flat screens kyonna ky'olabamu ky'owangula. Genda weefunire rock bomu ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Rock bomu amaanyi g'abawanguzi. Rock bomu tanywebwa baana bato ab'embuto abayonsa n'abo abatakologana na kirungo kiri mu kaawa ekya caffeine. Kasinda baguzi ono yakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olwo ne daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Oyagala okugenda ku hijja oba umura? Gula Otrope Hijja Savings Account wano ku Tropical Bank. Leero ku 50 zokka oba $5 zokka. Trope Hijja Savings Account togiwaako ssente buli mwezi. Osobola okukola hijja ne umura ku kasente akasaamusaamu. Savinga naffe olwo tukongereko ku ssente zo eza hijja ne umura. Ssente zino teziriiko wadde magoba. Tulina bamanagers abakuyambako okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. Kuba ku noti 8 biri noti 5 noti. Tropical Bank, here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Oweduuka maama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe sabuni wa pembe star oba engano ya pembe high quality flour. Anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Kyapati bw'ozikandisa engano ya pembe n'osikisa pembe oil ate engoye n'ebintu n'obyozesa pembe star soap obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa. Buuza pembe oil, pembe star soap oba pembe high quality flour. Engano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpozi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. Finance Trust Bankers Trade Finance. Kuza business yo ogiteeke ku mutendera oguddako ne Finance Trust Bankers Trade Finance Solutions. Kati osobola okunyumirwa unsecured bid bonds okutuukira ddala ku $5,000,000 okole performance guarantees, LPO financing, invoice discounting n'ebirala ebisinga ku ebyo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0800 220 500 oba ku 0800 330 500 oba okyalira ettabi lyonna
liri kuli okumpi erya Finance Trust Bank okwetooloola eggwanga lyonna. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10. Imran Islamic Nursery and Primary School Gayazankowe ly'essomero erigenda okufuula omwana w'ow'ensonga akuguke mu byensi ate nga n'eddiini yagitegedde. Ssomero ly'abaana bawala ne balenzi lya kisulo okukusa n'abava ebweru liva ku nursery okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Bukwese nkulwa ku mwoyo ate nga balina ne service van. Bafaayo nnyo ne ku curriculum activities gamba ng'okulima ate nga bafaayo nnyo ne ku by'emizannyo. Leeta omwana wo ku Imran Islamic Nursery and Primary School Egayazankowe okulina na Emirates College ku Sentema Road. Okumanya ebisingawo noti 775 ne noti 7 noti emu 45 Imran Islamic Nursery and Primary School. Star Times egabudde okuva ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2025 paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 2025 zabujja subscription yo eya Star Times okuva ku bukemu okudda ku buke endala onyumirwe content atasalako ku buke esinga ku eyo gy'ogenzeeko okugeza owa Nova buke ku antenna decoder subscribinga ogende ku Copper buke ku mutwalo gumu mu kakaaga zokka buli mwezi olwonyumirwe content yenna obuzannyo obunyuma obulagibwa ku Basic buke. Star Times keya beyond entertainment. White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco. Onayongera ku byawunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Bwe twogera ku Muzdalifa Logistics Limited tutegeeza kampuni n'ensimbu eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza emmaali yo bakusaabaliza emmaali yo okujja China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate olw'ennaku 5 okujja kutuusiza Kampala basaabaza emmaali ey'omuntu ssekinoomu okukusaniya abangi mu bunene oba mu bugezi bwonna bakufunira omuntu akutambuza mu katale wamu n'okulambuza. Bakola custom clearance bakuyambako okuweereza basupplier bo ssente bakola ku separate bill wamu ne pivok bakukimu ku kisaawe weekwate ba Muzdalifa Logistics Limited basangibwa Kampala ku Ham Shopping Grounds Block A Sod 124 bakubiri ku ssimu ku noti 7 noti 38 oba 0764 Mkoto kwa chikumu msamba katonyeze mwenda pal FM kula liyo mtu wa uliozidi abili zetu sigazo kurekele sawa satu wezina wele satu tujia kubatunyiki vya FM nsuwa hati tukurekele program The Patriot moyo gwa gwanga ashewe tugene de mkuumura mumbade ni ichibuzo change ekibuzo kikibadde kitya ekibuzo change kigamba babe yagalide okupracticing obusiraamu fa abasiraamu tubasindiikirize tubagobaganye fa abasiraamu tubagamba kyangu nnyo tumugamba nti aslim wasalli sirimu kusala aslimu addi zaka siramuka oweki zaka aslim wasum siramu kokolote usibe aslim wa haji siramu kokolote kole hijja byangu nnyo kuba kalike kwakulizanga kola kati akasooka bwoba tukalina bino mugenda kumala ga budde twafunako okusoomozebwa emabegaawo nga maama fiina ayagala genda ku kaaba ebyako kimanye ekiremabega kyekingana okugenda kukwejja ngende kati nedda nnyo wadde sente zo naye Makka hejja omuntu agendamu nga muki omusiraamu temukola bulyango kubutajja kusobola senga tubaddeko tugujja twabigamba efe bihawanima noga tokola kutya otutalina abaffe tunaddayo okusomesa nti asaala abeera musiraamu tunaddayo kyogera tugatali musiraamu asaala
twene kyogera ati eswala esalibwa basiraamu era bino byembadde mugamba omuntu alina irizi va mu nyiriri tusaale ebutali bweziraamu basaala kitate mumagobera ki tera okulanga okulira okulangirira okwo alina irizi agatta katonda va mu nyiriri tukola kuyomufu tunaddeyo omuntu anabyogerera seka amasomero gaffe ge tusomeramu agagatta adde nga ali ku musingi gwa busiraamu naye nga gatta enzikiriza abaana bajja ne basaala tubagazise tubabuulira obulungi bweswala tubagambe bakole batya basiramuke bakole ki basaale basiramuke basaale tewali mukubagana kusaala naye anaafuna mu swala yakola ki yasiramuse wakadimna ila ma amilu min amalin fajaalnahu habaan manthura kuba ne bwobikola nga toli musiraamu era mumaso ga Allah subhanahu wataala agenda bufula kibyagakolate hakunta waladhina kafaru amalahum kasarabin biqiatin yahsabuhu dham'anu maa tebibeerawo abantu abatali basiraamu byebakola ebyo bifaanagana ng'ekiyanja bw'oba oli muyonta n'okirengera olowooza nti maki mazzi hatta idha jaahu lam yajiduhu shay'a ogenda tuukawo nga abantu alowooza nti waliwo amazzi nga tukola ki emirimu bwatu byekifaanaganya eyomuntu atali musiraamu kulowooza nti okoze so nga tukoze otya so sefuta yonna ku muntu siramuka okola otya okole hadithi zino aya zino obudde bwe bufunda aya zino njagala kutegeeza bantu nti aya zino zirimu ayatul qital zirimu aya za kulwana wakati w'abasiraamu n'abatali baki aya za jihadi eno zino okuvira ddala mu suratu al anfal enyumya ku ntalo n'okulwana wakati w'abasiraamu n'abatali baki mpaka lwe yajja mu suratu tauba etaliko bisimillah n'atandika nga Allah yesamba agati baraatu min Allahi wa rasuli kuno okwesamba okuva eri Allah n'omubaka we nga yesamba baluwa nga kulagawa ila alladhina ahadtum min almushrikin eri abo bwe mulina obulagaane n'endagaano gye mwakoze nabo batali basiraamu mpaka yakola endagaano n'abatali basiraamu gye tutajja kugenda Allah subhanahu wa ta'ala nassa tteeka ng'abawa emyezi egi emyezi ena besootinge nga tewaliwo kulumbagana na kulwanagana besootinge bwe kiggwako zivuge yino aya faidha nsalakha aya yakutala faidha nsalakha al ashhuru al hurum emyezi egyena gyebawaddemu bwe kiggwako faktulu al mushrikin ziddemu zivuge abantu abagatta ku Allah mubatte sibagule mubattire wa haithu wajadtumuhum wonna bwe bamubasanze bino byandagaano ne Allah subhanahu wa ta'ala yabidigate nayo yarungamya ati omubaka sallallahu alaihi wasallam kuyo haithu wajadtumuhum wakhudhuhum mubakwate wonna bwomusanze wahsuruhum n'okubasalaku mubasaleko mubazinduukirize mu mayumba gaabwe yonna gye bawangalira yusi bitwangalira waqudu lahum kulla mawsadin ekyewuunyisa aya zino zeewuunyisa Allah yaga nti fa intabu kyetwagala kyonna kiriwa fa intabu singa beenenyeza Allah ne bava ku bukafiri ne bava ku mugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala bano betuyigga bano betulwanyisa ne beenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ne bava ku bushiriku ne bava ku muwakanya babadde atugamba okuyigga fa intabu kyekyasooka attawba min alkufuri washiriki ne bakola batya wa aqamu ssala
kizedde amaze kwenenya kizedde wa aqamu sala baada tawbati min al-kufri wa shirki sino aya za mutamu wa aqamu salata yakumao wa atu zaka ndiro abagambe ku zaka oluvannyuma lwakutereeza alaze ibada bbiri naziraga oluvannyuma lw'ensonga ya tauba min madha yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fakhallu sabilahum mubalekete muddamu bakwatako inna allaha ghafurur rahim Allah muyitirivu wa kusonyiwa muyitirivu wa kusaasira senga omuntu atereeza okay bwe yamaliriza kyava agamba nti wa in ahadu min almushrikina istajaraka wa in ahadu min almushrikina nina wano tafsiri Ibn Kathir wa in ahadu min almushrikina istajaraka senga omu ku bantu abo abatakkiriza Allah yagamba Ibn Kathir wa in ahadu min almushrikina istajaraka mbere ya lutalo kati omu atali musiraamu wakati mu bunkenke najja agamba sosi naga nti mbudami yako faajiruhu jawo mumanyi jaruka mulibwanaawo la yumiru ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqahu tali mubakkiriza oyo atawumuza atajja ku munelwanaawe buzibu atamuwumuzaako buzibu jaru wa in ahadu min al-mushrikina istajaraka atali musiramu wakati mubungeke kakati wage mbudamu yako mubeereno obunkeke atya okuttibwa n'embeera ezifanaako bwezityo jjukira Allah abatadde nti bonna mubasanga mukole mutya mubatte kakati senga omu ku bo asazeewo akusabye naga nti mbudamu yako yaga nti fa ajiruhu mubudamye hatta yasmaa kalama Allah mpaka lwanawulira ebigambo bya Allah thumma ablighu ma amarahu dhalika biannahum yaqulu ta'ala wa in ahadu min alladhina amartuka biqatlihim yino tafsir alladhina amartuka biqatlihim abo beekukkiriza nenkulagira okubatta wa ahalaltu laka istibahatu nufusihim nekukkiriza nti okuyiwa emisaayi gyabwe kikkirizibwa wa amwalahum n'okutwala emaali yaabwe istajaraka ayi istaamanaka akugambye nteekaako ku saidiyo mbere nga ndi seefu gwe Muhammadi gwe mukulembeze bw'ona oteeka omuntu ku mabbali awo tewalimu asobola mukola ate mukwata kudagati munabye mbudamyako nsooke neetegereze Allah yagambye fa ajibuhu ila talabihi ng'akisabye n'okukisaba yagamba nti mwanukule ku kyasabye hatta yasmaa kalama Allah ayi Qur'an taqra'uhu alayhi musomere Qur'ani wa tadhkuru lahu shay'an min amri ddin omubulire n'ebimu ku nsonga z'eddiini tuqimu alayhi bihi hujjata Allah omuyimirizeeko omugirewo ekisonyisa maaso ga Allah thumma ayi wahuwa aminun mustamiru al aman hatta yarjia ila biladihi wa darihi wa maamanihi mpaka lwonuutuka ekiseera kyemukkanyizaako bw'anaaba takkiriza muga nti ekiseera kyetwakkanyaako kiwedde nebyobadde oyagala okumanya ku busiraamu oba obadde okyalina byetegereza tumaze obikubuulira olwo nno mukwate omuseeyo ewakaawe omuseeyo mu kitundu kye aleme kugambibwa nti noono yattibwa ng'ate ali mu kasitodeyaani y'obusiraamu ng'ali mu kasitodeyaani y'omukulembeze w'obusiraamu muno temulimu kugamba nti bayimirize mu swala aya za lutalo aya ziraga muntu kumuwa sefute nakubeera nti waali womutaddewo mubuulire obusiraamu abaffe omuntu atali musiraamu bw'ayimirira mu swala ono wakwata manyigo wadde nti wamusomedde Qur'ani ategedde by'omugamba era bwe baba bazze bano bajja gye tuli nga bazze fi khawfin banoonya amaana
banoonya kubeera nti tubabudamya basobole okufuna obuzibu obwadde bwe tuvaamu tulina obuzibu obutuvaamu bano maatawo istijaabu bano bazze olw'okutunda endowooza zaabwe gyetukola tuta gyetuli n'okutubuulira tibalina enteekateeka wamaatha yadurukum kyekibakosa abasiraamu ddala kyekibakosa abasiraamu bwe bawuli beesiimu era kirimu buzibu ki ogamba omuntu ti owange tuula wali katebe kaako omupolisi ogumu kati bala okukola kutya kati bala okusaala tubulira ensonga zo kirimu buzibu era nawe wazze gye tuli lwaki tolispektinga eswala yaffe lwaki tolispektinga eswala yaffe tuula ku mabbali bwe tumala okusaala tukuwe pulatifomu tukuwe akaaganya tunyonyola ensonga zo kuba ekyakuleese gye tuli kutubuulira kutusaba bululu wenayekira mubyesiwa ebisinga okunnakuwaza nga byonna bikwalagayo bwebityo teri yajja gye tuli n'abaako nambulwa gyatulaga mbw alina byateekeddeteekedde obusiraamu gwobeera gwesokanolya segwabitalisebe mpaayo nti gundi bwe yajja gye tuli n'atukaati abangereza abasiraamu gye muli wakati mukwetaaga entebe gweti niye enteekateeka yange ku busiraamu yeeno mumpeeyo enziramu okuba kyalenjinga mmwe abasiraamu mwennyini nammwe abajja eri abasiraamu ne mujja mutuuka okuyimirira ne muswala zaffe ali yali azze gye tuli n'alambika enteekateeka gy'alina erifa abasiraamu okujjako okunona ebyaffe fe abajega bemwambaliramu ekanzu nemutwambaliramu enkofiira nemutwolera ku salaamu kati abange mundabiranga ddala n'abamu nemutulaga ne kumanya nga bumulina amanya g'obusiraamu gebabayita eyo abamu babawa amanya g'abasiraamu mwinayo ekisukkaawo abantu bamwe balinayo ekisukkaawo ndi muntu mukulu ndi muloozi ndi munnauganda bino mbimanyi niyo olw'obulwadde bw'emitima gyaffe n'ebyo ebitono bye batusuubiza yaleseeyo nti yaleseeyo ebokisi ya sabbuuni tuweddeyo ffe teri yakuganja abange tutuule wansi tukkaanye mu abasiraamu senga mbakunye ekikolwa nti mwe tukoze tutya nsigala nnanga nti abasiraamu mujja abatali basiraamu mu swala eswala zaffe muzirekegaza kinene nnyo abakulembeze si abasiraamu abasiraamu banaasobola bakisobola sozi ng'oli mukulembeze ewaffe nansala abasiraamu kino ne bakitegeera n'omuleeta atali musiraamu n'ogamba yisitawo nga biidde wali abasiraamu nti atali musiraamu atuveemu adde mabbali togisaaza tosobola kisaaza tekyali badde bakulembeze batuyambako ne bagayidinga ate abakulembeze bwe babeeranga babakuwaddedde ekyoja mu miro bayinza obutakisobola kino kale katubajjukiza abakulembeze bokikola tokijja ku basiraamu abasiraamu bayinza oyitawo abasiraamu abakulembeze obusiraamu mujje abatali basiraamu mu swala fe abasiraamu tujjukiza abakulembeze embaga lyonna sinagamba mizikiti sinagamba wa nagambye muki mu swala neŋŋamba ekyo nagambye katugoterezezaamu ongambe tugamba abakulembeze b'obusiraamu mujje abatali basiraamu mu swala zaffe wallahi nze kinnuma mpulira nga kinzita kiki nga nyimiridde wakati wange ne faruku ng'aliwo simusiraamu takkiriza allah musala
nga omusajja omusiraamu alina janaba musiraamu alina janaba yabadde nomukyala we wa halaali genda omala okunaba janaba gyosaale otaginaabangako otakirizangako na allah tetulina buzibu yimirira mu swala omukyala nga musiraamu ng'ali mu nsonga n'okwabikira yeebikiridde omubaka yamugamba nti genda awasaalibwa bwe lutuuka okusaala dda ku mabbali mukazi musiraamu n'okusiba ennaku esimu yazikozaate yazisiibye abadde amalako ekisibo bwati n'agenda mu nsonga yamuga nti yambala bwewa tolina bugoye bweyazike genda mubasaalira yiti bwe lutuuka mu swala yamuga nti dda ku mabbali wali abakyala abasiraamu n'okwebikira beebikidde n'okusiba baziibye omubaka ngati badde ku mabbali bave mu swala lwaki lwa haidu tugande abatali basiraamu yingire ekigambo ekisembayo abatali basiraamu n'ebitereerwa byammwe n'ebitiibwa byammwe mujje eri abasiraamu kuba baloozi bammwe awukaddemu bulungi abatali basiraamu mu bitiibwa byammwe n'ebiyuulirwa byammwe n'ensonga zammwe the door is widely open mujje eri abasiraamu. They are citizens of this country and they are voters. They have a right to vote their leaders. Come to them, show them your programs. Mwabulire, but it would have been better ne mubalaga mu program zammwe nabo balina obakola bate bagenda okufunira mulekerawo okujja obuzira ebitole by'emmere naye bwe mujja gye tuli omukisa gwa mumba mwagala kwongera ku bwogezi gye tukola tutya gye tuli mudde ku mabbali omuswala muzeesonyiwe muve muswala. We have no problem omuntu okujja kuziika kw'abasiraamu, omuntu okujja mu lumero w'abasiraamu, omuntu okujja okuŋŋaanira obusiraamu. Tewaliwo buzibu, mugende eri abasiraamu. N'emizikiti bajje? Ekyemizikiti kunze kirinako version endala. Naye bwe tutuuka ne bakubanga batudde mu muzikiti kati playing lightly ne babanga batuuse mu muzikiti batuule naye bwe kituuka eswala badde mabbali. Da ku mabbali olina tubala okukola kutya okusaala bw'onamala then we get together. Temulimu kabi n'okugira mu suuti nga tuyambadde kanzu. Ekyokubiri ono muno sheekhe wabino tekirimu buzibu bwonna. Mwandibadde true to yourselves and to us the Muslims. Teriyo nsonga. Introduce yourself to us in your clear picture. We know you are not a Muslim. Jangu musalaba gwo, jangu mukola yo, jangu mukifaananyi kyo. Teriyo nsonga kutwambalira mu kanzu. Teriyo nsonga lwaki abantu batwambalira mu kanzu nga bazze gye tuli. Muganda wange Allah amusaasire ekyanjo kyamunyizanga nnyo nagati waliwo abantu abatukoze obubi naye bafuna amannya g'obusiraamu n'olwaliro nga kyabalondoola tebabangako basiraamu. Allah amusaasire yabogeranga wano programu zo niyo olwaliro kati enza gundi otakebira tezibuka abasiraamu langa buli omwaka mwenyimonyoka muzze. Njagala kugamba abasiraamu mulekerawo okwefuula chip. Have a strong bargaining stand and position. Mumulire kutya abantu abeesooka. Mulire kutya abantu abeesooka. Nayomba kuba mu program. Abali mu bukulembeze ebifo byonna teriyo kati atyo yakulembe naffe tulinayo ekyabandi. Akadde kanyombi tukayingidde. Kababeera abali n'abajja
nawe bwefunulira n'akali yawe era tetulina wetulabikira byonna bibeere bwe bityo, but respect our norms, respect the rituals of the Islamic monotheism. Muwe ekitiibwa ebintu ebimanyiddwa nga byankizo nga bya busiraamu. Abasiraamu mutaawe bintu bya busiraamu kitiibwa teri yagera bibawera kitiibwa, buli omu ajja bivoola atyo, buli omu ajja bisaatuukiramu. Mulabye n'omulembe omubi bakitaffe ng'osemberawo otya, bakitaffe ng'osemberawo otya, tobeera muswala. Olawona kuwata illa billah. Tulabye okuweebuuka, mwebale kubeera butha, mwebale kubeera jovu ng'ejjovu ly'okunyanja abasiraamu b'ensi eno. N'otunuulira abasiraamu wali Palestine basalibwa misana na kiro, beetooloddwa bali wakati Palestine, bali wakati wa Misiri, Saudi Arabia, Qatar, Yemen, twala tugere naye abatali basala misana na kiro. Teri yayogera n'emmundu ze batuddeko. Nafa abali eno nati mashallah muli muswala musala abatali basiraamu mulabye nnyo, sijja kusukkaawo nyombi twali program. Subhanallah walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I still stand firm nti abatali basiraamu bave mu swala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.